Akavuyo akabaddewo kumakya mu Palamenti kalobedde lutuula kugenda mu maaso era nga Sipiika Anita Among yalubadde mu mitambo. Olutuula lw'olwaleero lubadde lutunuulidde amabago 3 okuli erikwata ku mmwanyi, National Coffee Bill, Unitary Repeal Bill ne Uganda Road Fund Bill. Eryemmwanyi eribaddeko okusika omuguwa okwamaanyi era nga mulino mubaddemu okukyusa obuwaayiro obw'enjawulo obugendereddwamu okuggyawo ekitongole ki UCDA. Ensonga y'omutindo gw'emmwanyi y'emu ku ezo ezibadde zitunuuliddwa ennyo naddala ng'ekitongole ki UCDA kiggyiddwawo. There is fear in the community that the promotion of coffee, the development of the coffee sector will go down. And this is helping us to put the minister to create some accountability, to help the minister, to ensure that the minister regularly reports to Parliament on the performance of the sector. I want to make a clarification that actually we appear before sessional committee every year when we present policy statement and will be covered. Akawaayiro akalala kabadde ku musolo ogusolozebwa ku mmwanyi ezifuluma eggwanga ng'abamu ku babaka babadde baagala obuyinza buweebwe ministry so si minisita ng'ebbago bwe libadde ligamba. But here you cannot say the minister shall levy a charge. No. I think here they could, to be safe, the ministry shall levy a charge, not the minister. Many of these levies and things that have the ability to create a tax are normally signed off by the minister because it's an executive function. Gye biggweeredde nga minisita aweereddwa obuvunaanyizibwa ku mutindo gw'emmwanyi okulaba nga akatale kaayo munda mu ggwanga katumbulwa. Now we want the ministry to be the advertising agent for people who are producing coffee locally. So I want to agree with the Attorney General that section 42 we only amend the word authority. The rest should remain. Oluvuganya ebbago ly'emmwanyi ly'eyisizza. Bill 2024 be read the third time and do pass. Those in favor say on the contrary nay. The ayes have it. A bill for an act titled the National Coffee Amendment Act 2024. Bill, the title is settled and the bill has been passed. Minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze awadde obweyamo nti bajja kusobola bulungi nnyo okutumbula omutindo gw'emmwanyi n'okulaba nga akatale kaayo keeyongera. And to pledge that we shall continue as a ministry with your support to ensure that the coffee value chain is developed, to ensure that our exports continue to gain access to the international markets. We shall ensure that our laboratories continue to be fully accredited. With your support, we shall ensure that our research institutes continue to produce the best varieties, and our coffee profile as a country will continue to go up. Mine is to register a vote of appreciation